omusajja omukulu, omusajja omusoga, omusajja amanye eggwanga bwe litambula. Wallahi billahi tallahi yagenda n'alya ssente n'azimba olubuto n'alowooza nti wa mutawaana n'awagira litamoogo. Nga woli kubona embeera ebeere y'esano kudigida amasedere kukina eno mu isaza lya Bunya South mu DCI Mayuge oluvannyuma olwa kkooti ya NRM yabaidinga tribunal okuvaayo n'esazaamu obuwanguzi obwa memba wa parliament abaireko w'ekitundu kino omwami Idrisa Abirye n'erangirira omwami Saleh Mpaata nti ne yawangula akamyufu ka NRM akalu ke baakuba einuma awo gye buviireko. Mukawulu akakawaire akamyufu ka NRM abantu abeeno ab'omu isaza lya Bunya South balonda era nga ku mulundi guno bakoba nti tebali kujja kuwa kalulu memba wa parliament abaireko Idrisa Abirye olw'ensonga de balinga bali kuwanga ati yalinga takolere kitundu ono Idrisa Abirye abataka balinga bamulanga okubeeragiraku okwedundeza kwotereku n'enkwe era ng'ono abataka bali nga bali kumulumirizanga ati yavaayo yawagira Anete Amongo ali kuvuganya Mama Kadaga ku kalulu ka Seek era bakoba nti tibabona nku muntu mukolofa omuntu omuli ow'enkwe omuntu atendeza nga Idrisa Abirye era nga mukulonda akanyufu ka NRM abantu abeeno aba Bunya South balondesa busungu obululu babuwa Saleh Mpaata wabula werenga Saleh Mpaata yali ngaalondaibwa nga bamuwaire obululu bungi abakwira ebyokulondesa mu DCI Mayuge Electoral Center ebintu babikyusakyusa obululu babufulafula ate ye basinga bamulangirira era nga Saleh Mpaata ng'ali walala n'abantu aba Bunya South bona tibatyama bakoba nti tebali kujja kuyikiriza bwibi bwa Idrisa Abirye kye bakola bajja mu kkooti ya NRM.
nga oluvannyuma lwa tribunal okuyisa ensonga dino yaviirayo yalangira Sale Mpaata nga neyawangula akamyufu ka NRM mu isaza lya Bunya South. Era olunaku lwa leero Sale Mpaata ayese abantu abamulonda wano mu maka ge ku kyalo ky'e Kafumita mu igombolola eri e Busakira okwida okusanuka muku bambi n'okwebaza Katonda olw'obuwanguzi buno buyamutuusako. Baba abantu ba dunia lwaki twewalanga noti bakidokido mwino wakusingaku lwaki olumuka mwiyogabe ng'asaanawo walemba okusaanawo ayi walabangana mbwaja munanda ena negabangege ye wayongera ku mbwegaba n'enusu obanga egaba enusu uwena wandikeire yeibwe toyenda nusu tokafiirwa ku muntu wo webayo kwetuze muyamuwoireyo olera obyenze bansina oleni wafa ku kyalo mbwejo mijini gye soka kiba kiseera kye esente yabala siringi nidola olera buli omwe n'ekiseera kye mpaata waba waigulu kyozimba okutwe buli mutimuyo lwaki batubeera kawoba kulugemaano ole bwakusingaku lwaki mumwogereranga kibumba nagaba buli omwe n'ekiseera kye mpaata waba waigulu kyozimba omutwe ng'oli mutaimuyo lwaki badunderanga woba kuwogema ole bwakusingaku lwaki mumwogereranga kibumba nagaba olyanino oyemba n'obasingaku akemba ne kagema mwoyo yagiireyo bananga oli mutaimuyo buli kyogemanga ku kibanga bwokyenze nga ti kiseera kyo nibwosajjaka ezira nakikyukamu bananga ti kiseera kyo oidajja mubanyigawo otunde n'empale ng'oli mutaimuyo omulonzi niwootamuwa akalulu obiseemu bananga oli mutaimuyo oleni bwakunoga ng'avayo makeyekeye nga n'ekiseera kyo buli gwokwana ng'amunezira aloba ate nga ti kiseera kyo iwe niwo tonakalina bavumanga bwakitwe mama kyakutaiminga embere weri ali etutu nekyali ekiseera kyali okufuna atwala obunaligangwike waira kubakaba ino otabula bufumbo yini isabye bakuba wano mwabana bali ku social media Diamond Coding zeni musaza Buganda nazala mpaka zibasoga nazimba musoga koleire musoga abasoga bampaire sente mulikumpulya bulungi nze luwa chemba sina gwentya mba bantu kitiibwa mutegedde anga subhana wa ta'ala yekawe kolaki Katonda ali mukulu gwe kolaki kubanga enanyini ki nze speaker anyike amongo tantiisa omusajja yinyisabirye omusajja omukulu omusajja omusoga omusajja amanye eggwanga bwe litambula wallahi billahi tallahi yagenda n'alya sente n'azimba olubuto n'alowooza nti wa mutawaana n'awagira litamongo Speaker wa Parliament simuganda kwesimbawo naye alina okumanya nti Busoga erina okuba ku national cake ye speaker asiga kuba speaker mutegedde mama kadaga naki
abasoga mulina okuba n'ekifo mu ggwanga. Ono tugenda kutuma muli kumpuli eyo abakampala balituwona. Ono sale empaata wallahi billahi tallahi n'okiwuka mu booti nja kuleetera naawe otye. Katonda baana abakwatiddeko n'ogenda mu palamenti, genda okulesereza palamenti mwana wa maama. Mwana wa maama sente ziggwayo, tezikukyalanga baŋŋanda, tezikukyalanga bakika kyo. Njagala nnyo Busoga, lwanirira Busoga. Njagala ogende muwulirize, temukyamuka. Njagala ogende olwanirire abavubi. Njagala ogende olwanirire abavubuka abatalina mirimu. Njagala ogende olwanirire amalwaliro. Njagala ogende olwanirire enguudo. Taasa abaana n'abakazi abasibwa nga tebalina musango. Ezo nnyingi enkulu Maama Kadaga zayimiriddeko. Wadde oli wa NRM, ekintu ekinyiga omuntu wa wansi kirwanirire. Lwana nnyo Maama Kadaga ekimutuwagisa si lwakuba nti wa NRM, si lwakuba mbuki oba ki. Maama Kadaga ne mulabazise wano, Kadaga ali ku nsonga za muntu wa wansi. Anita Amongo togenda mujja, togenda genda mu Kediya, bagenda kuziika wano. Wagira Basoga banno, wagira Bannayuganda banno, si bakiri okulongoyeza amaanyi. Era nga bambi kibeere kyetere abantu ba Bunya South babeere nga bali kushina kadodi nga bakoba nti Katonda yabayambye yabawonya. Idrisa Abirye abeere nga tabafaako. Idrisa Abirye nga n'amasimu oluusi bakuba yalibagema. Idrisa Abirye nga abedundekezaako. Idrisa Abirye ng'ono baliko bati abeere n'enkwe kuba mu kalulu ka Seeke mbu yavwa okuwagira Musoga. Ye bayita maama wa Busoga ayitibwa Rebecca Kadaga, ate yawagira omuntu atali Busoga, Speaker wa Parliament Anita Amongo. Era eno abatakaye babe baliko kina kadodi. Obuwanguzi bwa mpaata kyembogerako nti butuukire mu kiseera ekituufu gye tumwendera era agendera abantu, kubanga tulowooza nga n'omuntu omutuufu okusinziira ku kikula kye n'embeera gye n'eneeyisa aboneka nga n'omuntu ali kujja okukulembera Bunya South eno agituuse mu birooto byayo. By'obugayiga bya Busoga byonna biriga, kubanga Bunya South ni food basket ya Busoga. Emmere eriisa Busoga, emmere eriisa Buganda eva Busoga. Eby'obugayiga, omukyanga, ebyenanda, amaadhi agakozesebwa mu ggwanga lyaffe Uganda gali mu Bunya South. Aye Uganda eno tefuire kunkulankulana ya Bunya South olw'abakulembeze betubaire nabo ab'ekiboogwe. Nze ndowooza nti mpe ate ono n'omuntu omutuufu bwe tumulonze ali kujja kugema ku bintu byaife bye twetaaga ng'enguudo, okulobingira amadwaliro, okulobingira amasomero n'ebyenkulankulana eby'endawulo mu Bunya South. Ninze Reverend Patrick John Mutalya, omusumba w'obusumba buno bw'e Kaloba, ate Deputy Ssaabadiikoni w'Ekyando. Wano twasuubizibwa nti bano bammemba ba Parliament abavaako batusuubiza nti bajja kulukolako, naye tetulina kye tulabye. Ekyokubiri, amasomero gaffe, amasomero gateekwa okuyimusibwa. Twetaaga ebyuma ebikuba examinations, abaana basobole okuba nga bakola constant tests bulido. N'amasomero gazimba getaaga okuzimba okutuuka ku standard. Ekyokusatu, ekizibu kyendaba ekisaana okolebwako ge malwaliro. Malwaliro twetaagamu eddagala,
malwaliro gaffe aga gavumenti ga health centers tegali mudagala. Nsuubira nti Mpaata obanga asobodde okukola ku bintu nga tali mu paalamenti, nsuubira nti nga bw'agenda okuyingira paalamenti, Katonda ng'atuyambye ajja kukola ku bintu ebyo. Nze mukyala Nawaswa Nampiima Margaret, ndi musomesa by profession, ate nekyo ndi muwummuze, ekyokubiri nti ndi mubuulizi wa njiri mu St Andrews Church of Uganda Bubaale. Kubanga ife twakitusuubira nga Mpaata Sale banamwiriza kaadi ye, ayi tuli basanyufu, twayibina okutuwulirisa, yawulirisa okulira kw'abantu, ate ne NRM yawuliriza okulira kw'abantu. Okweyanza gavumenti ya NRM ni President Museveni okumana nti tiimu ye yabeera abanga nayo yabaibi yebale kuvaayo yamana nti kuluna abantu babaye n'obusungu n'obulumi baviireyo baleeta amazima bakuba nti Mpaata Sale yawangwira akalulu. Tuli basiimu nga buna Sawusi. Basawo ne banyabo twebaza Katonda olw'ekiseera kino. Maama Padi Deputy Prime Minister owekitiibwa omugole District Card Bearer wa NRM, owekitiibwa Honorable Zijja, owekitiibwa Chairperson w'Igoroza Lyepeni n'omwami wa Silve, ba Chairperson ba NRM ab'endawulo, ku lw'obwire abakulembeze mwena mbayisaamu ebitiibwa. Nnemerere wano okwebaza okusookerera Katonda kubanga n'atufiira eki kye tuli olwaleero. Ekyokubiri n'ayemberera wano okwebaza abantu abanabusakira abanfiire okuba kikyendi olunaku olwaleero. Yes.
mbere tuwebeire kubaire kujaguza kukina masedere wano mu isaza lya Bunya South abantu bambi webekondye okwida wano ku kyale kye Kafumita mu maka ga Honorable Mpaata Sale eyawangula akamyufu ka NRM okumujagulizaako bambi olw'obuwanguzi kuba akalulu kano balinga bakanaze Musana Mukulu member of parliament aliku abataka bamulumiriza nti tiyawangula kalulu era tibamulonda nti balonda Sale Mpaata wabula yakolesa olukwesi yakolesa olukudukudu bambi yabanga agamegale nabe byokulondesa emayiga kutale center bamulangira wabula ekibairewo abataka bebayiza Katonda nga bakoba nti tribunal ya NRM yabayamba era nga kubaire kudigida kujaguza tiri kujja kweyongera ndi yazidi yosigira abakali kusubscribe ya please go ahead and subscribe, like and share our videos.